wa keki then katuberezemu nga tuita abayimbi Richard muto wange era kiba kizibu nnyo okubeera bwembi nga tebaliiwo. Bugingo abeko byayogera tukwebazizza nnyo weebale kujja kuzzaamu amaanyi mutabani tukubireko mukama ffe engalo eza waggulu ddala aleluya atuleseewo lwakisa njagala kuyiga Lunyankole njiba Olukiga njiba Olutoolo njiba Olunyolo njagala kuyiga ennimi ezo zonna eza RR naye neebaza Katonda olw'omukwano gwe mutulaga abooluganda Mukama abawa omukisa sitambudde nzekka ntambule ne
Susan Makula tambule ne ba brother wange babiri omwatudde wali aseno ali wano jangu bakulabeko okubeera batulaba nnyo nga tuli ffenna tebamanyi ffe baani. Susan Makula mukyala wange, Simon muto wange, Richard muto wange, era kiba kizibu nnyo okubeera bwendi nga tebaliiwo. Tutambulira wamu naye nga buli omu alina bizinesi ezaakola, naye ate mu kkanisa bakadde ba kkanisa house of prayer. Njagala kwebaza musumba wire tumwine, webale okunjagala kubanga si kyangu nnyo omwana gomentalinga okukonekitinga ku muntu nokkiriza. Enjiri bwe bulamu bwange era ntambuza njiri, naye kati ewalala gye nagendanga waliyo batumwina abalala, naye nga batumwina abalala tebasobola kuwuliriza baana bammanyi, ate nga bo tebammanyi nange simanyirwa nnyo. Kati nga baagala ngende banoonye mbegayirire bannange ndeeta enjiri, naye nga nange nakapa nange nga bakasita bendeetera batannabakulokoka bano abalokoka edda oba baganye okujja batuyambye ebifo bibeerewo, naye ngaekituufu kiri nti tuba twagala betukola nabo. Webale kumpa mukono gwa ddyo, era nange omwana ono mwagala nnyo, naye ate kati ngaffe abakulu n'abakulu emyaka twagalana nnyo. Mbadde sinza butajja, mbadde nteekwa okujja. Abantu b'Embarara mwekubireko mu ngalo okujja nga muli bangi bwe muti. Omwana ono bwe yajja n'ambuulira emyezi mingi, yaŋŋamba mwaka guwedde nga ŋŋamba koosa kyeri, n'aŋŋamba naye tugisabire kubanga abantu b'ewaffe si bantu bakugenda mu kucakala. Era kati nze ndaba mwajuziza Kololo oba mwajuziza Namboole, mwekubireko mu ngalo ez'abantu. Muli bangi nnyo 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 nnyo, muli bangi nnyo, era nsaba mugendera awo. Bwe muddayo mubeere bambasada balungi, mutegeeze abatazze nti abalokole bwe bakuŋŋaana wabeerawo Katonda. Ekyokubiri, bano abaana bonna abalina talenti baweereza Mukama, naye tubawagire kubanga ab'omu nsi mubalaba nga bazze mu Mbarara ne bajjula, ate ensi twagivaamu. Naye n'ekidongo bwe kikuba balaba nga era onyeenya. Kati tuwagire abaana bano baweereze Katonda ate basobole okwekulaakulanya. Bw'abanga ayagala kukola bizinensi, bw'abanga ayagala kuwasa, mu buli kintu kyonna tubawagire, tiwali walala bwe bagenda kulaga. Era ffe ne Susan Makula generally ayina vision, era yagigamba abayimbi beeno tugenda kuleeta street jam eya gospel. Street jam ya gospel akyanoonya basponsa, nze wendi okukola paati yange, naye nga twagala tubeeko enguudo ze tusiba mu Mbarara ng'emmoloka teziyitamu, muzine okuva ekawungeezi paka ku makya. Tujja kukikola, kigenda kutandikira wano, naye tujja kitambuza bitundu by'eggwanga byonna nga kyetunoonya kusuulula balokole baddemu beeyagale nga bwe beeyagalanga biri bye baakola loose wa sitaani, kati beeyagala ebyewa Katonda ebirimu amagoba. So omwana e Kampala eyo yayimbye oluyimba n'agamba nti mwagala tumale kwambala biziinaatu tukole tutya? Tusiiwuke twambale bubi mulyoke mugambe tuli balokole, nagati ebyo byakyuka. Abalokole tunyirira, abalokole tweyagalira mu Yesu, tuli balokole emisana n'ekiro, era tutambulira mu bivulu eby'abalokole byokka. So Mukama abambeera omukisa, mwebale mujja. Peterson nze waŋŋamba nti emmeeza ya mitwalo 3 togenda kugiseera biki nenkuwa ebirango, era ndowooza n'abaana bange tebalina
kye baali bakusabye naye nze n'abantu bange bana kitegeeza nti tujja kugula ebifo byaffe emitwalo 55 ze miliyoni 2 tuzisasula za kaashi batuma kalulu sooka obalemu olabe nga ziizo era kalulu yensooka nga natoddeko ng'agula amafuta balamu kakaseba nyambalala zaffe zitubadde tuwoleza tuzimanyi banange mukuba kalulu bala yemwe wezi ateza amafuta gwe tolina kaasi okuba eyo tukulagulako gonja biki ziweze so mukuwagira kwaffe ekirabo kyo bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza ffe nga bwe twazze bana ebifo byaffe tusazeewo oba biweramu emmeeza oba tebiwera mmeeza tubigula emitwalo 55 kuwagira kirabo mukama kyeyakuwa mukama bampeera omukisa nange njagala kubayita ate ng'ennaku z'omwezi 29 Sebutemba kololo aposowira ajja kubaayo omuweereza tuli basanyufu nti bwe namugamba yakkiriza so mark the date 29 September Ludawa kololo forward Independence Night wanki guno omulundi abannauganda ekikwatagana ku independence leka tukiteekemu amaanyi kale muteze mkwate babahereze ebabahereza then babateze ekisali mutoleke kuno balimwanga kuyamba abaana mubasindika majambalike mukasasiro mubatere emigeri ati nomwefuuza mumwe ababiri mera simwe na msimenta na pasta balyashwaite twagorwako banange oba mwinayo omwana woku street munzirikire katiti manga kirabika walimu ekyama totuyina omwamuzi w'enjula so obeera watandikira ulira badde era mbakubira omulanga mwenna asobola okuyambayo omwana owoku street yes katonda ajja kuwa omukisa oyinza okuba nga tosobola mutwalawo kubanga tebaabangu asobola okubba nakutawaanya mundeetere wange nina amaka ge nabazimbira bwekyojja okukola 6 5 4 3 2 1 0 batule bajja kubawa keki then katuberezeemu nga tuyita abayimbi